muli naffe mu kaseera kano nga muwuliriza ekigambo kya Katonda tubalamusiza mu linnya lya Yesu. Era tugenda kweyongera okuyigira wamu ekigambo kya Katonda era muli wamu n'owooluganda Nzaramba Emmanuel. Ekyokuyiga kye tugenda okuyigira wamu kitulaga omuntu Katonda Gweyanoonya Namulaba. Newankubadde ng'omuntu ono gwe tugenda okulabira awamu yali alina omutima omukakanyavu naye Katonda yamuteekako amaanyi gonna era Katonda yeebazibwe kubanga yamunoonya n'amulaba. Newankubadde nga waliwo abantu bangi Katonda b'alina okuteekako amaanyi ge naye n'ababula, naye tugenda kulaba ebyafaayo by'omusajja Nebukadduneeza eyakulembera obwakabaka obw'ettutumu obw'amaanyi. Katonda n'amuteekako ekiseera kye n'amaanyi mangi, n'amunoonya amulabe naye era bambi n'awunzika ng'amulabye. Nga tetunnaba kutandika kyakuyiga kino katusooke twewombeke tusabe. Katonda kitaffe ow'ekitiibwa, mu kaseera kano akalungi tulina essanyu olw'okukwebaza nga tukutendereza. Tukwebaza olw'ekisa kye ekingi ekibadde naffe n'engeri gye watwagalira ne weewaayo ku musaalaba ku lwaffe. Tukwebaza kubanga otukuumidde emirembe okutuusa kaakano, era tukwebaza olw'ekigambo kyo kye wawandiikisa kitulage wa we tuyinza okusimba ebigere, kituteeketeeke olw'obwakabaka bwo obugenda okujoobwa ekitiibwa. Nga twewombese mu maaso go mu kaseera kano nga tugenda okubikula ekigambo kyo, tusaba omwoyo wo abeere naffe, amaanyi go ag'ekitalo gatubeere era gatuyigirize ffe bye tutayinza kweyigiriza, era ekigambo kyo kigase emitima gyaffe era n'abo abakiwuliriza okutuusa bwe tulituuka mu bwakabaka bwo. Kwe kusaba kwaffe mu linnya lya Yesu, amiina. Bw'osoma mu ssuula ey'okubiri mu kitabo kya nnabbi Danyeri osangawo ebyogera ku kirooto kya kabaka Nebukadduneeza. Bayibuli egamba nti kabaka ono yaloota ebirooto era ne yeerabira ebirooto bye, naye ne yeeraliikirira olw'okwagala okumanya kiki kye yaloose. Kye njagala okutegeeza abo abatuwuliriza, Katonda ye yaleetera Nebukadduneeza okuloota ekirooto ekyo, era Katonda ye yaleetera Nebukadduneeza okwerabira ekirooto kye yaloose. Katonda ate ye yamuteekamu omutima ogw'okweraliikirira ng'ayagala okufuna emirembe okutuusa lw'aliddemu okufuna emirembe ng'ategedde amakulu g'ekyo kye yaloose n'amakulu gaakyo. Oyinza okwebuuza lwaki Katonda yaleetera Katonda Nebukadduneeza okuloota, era lwaki Katonda yaleetera Nebukadduneeza okwerabira bye yaloose? Era oyinza okwebuuza lwaki Katonda yasalawo ekyo kibeere bwe kityo Nebukadduneeza okweraliikirira paka lw'anamanya kiki kye yaloose. Ebirooto Nebukadduneeza bye yaloota mu ssuula ey'okubiri si bye byokka, era waliwo ebirooto bingi oboolyawo bye yali yaloota Nebukadduneeza nga ayagala okwawulibwamu ebyo bye yawulira nga birina amakulu oba kye byagala omuyigiriza, nga ziyinza okuba oboolyawo zisimbiddwamu obulamu bwe obw'okufa kwe. Yawulira mu mutima gwe ng'ayagala okumanya. Abooluganda, njagala obategeeza nti Nebukadduneeza yawulira nga ebirooto bino singa tabitegeera ayinza okuzikirira, era yawulira nga singa ategeera amakulu g'ebirooto bino oboolyawo waliwo ekyokuyiga ky'alina okufunamu. Naffe mu bulamu bwaffe tuloota, naye omuntu n'abaako lwatuuka ekirooto kye yaloose n'awulira nga si kya bulijjo, si kya bukoowu, si kirooto nga bulijjo wabadde aloota, naye ng'awulira waliwo ekirala ekikwekeddwa mu zo oba obubaka bwa Katonda. Ate era ekigambo kya Katonda kigamba nti awamu Katonda waayogerera n'abantu be ne mu birooto weewali. Bw'osoma mu kitabo kya Yobu essuula 33 olunya olw'14 wagamba nti Katonda ayogerera emirundi mingi naye nga tewali muntu assa mwoyo ku bigambo bye. Mu kirooto mu kwolesebwa okw'omukiro otulo tungi bwe tutwala abantu nga babongootera ku bitandawo Katonda waggulira amatu g'abantu n'abategeeza by'ayagala wamu n'okubalabula abajje mu bikolwa byabwe bibi era abaziyiza okuba ab'amalala. Ekyawandiikibwa kino kitugambye nti Katonda asobola okweyambisa ebirooto
ng'ayagala omuntu era kiyinza okwogera kiri kimu nti engeri emu yokka Katonda gye yassaawo okwogera n'abantu be kigambo kye, naye waliwo engeri ey'enjawulo Katonda gy'asobola okukozesa nga si mu kigambo kye n'ayogera n'abantu, oba oliawo mu kigambo kye ng'abantu tebaategedde kikyayagala okwogera, n'ayisa obubaka bwe mu birooto. Naye njagala okubategeeza nti si nteekateeka ya Katonda bulijjo okwogera n'abantu ng'ayita mu birooto, wabula ayagala bawulire eddoboozi lyabwe mu kigambo kye. Naye bwe batawulira ddoboozi lye mu kigambo kye, Katonda akozesa engeri etali ya bulijjo, oba oliawo ng'ebirooto, ng'ekyawandiikibwa kino bwe kigambye. Kambagambe era mbabulire ekintu ekitera okwewuunyisa. Waliwo emirundi mingi omuntu lwaloota, naye ne wabaawo emirundi egisinga lwayinza okuloota ekintu ekitali kya bulijjo, oba oliawo n'aloota ng'abantu bagenda mu ggulu, naye n'awulira nga talina kyafiiriddwa mu birooto ebyo. N'alaba obulamu bwe nga bugenda buba bubi, bugenda buggwaawo mu ngeri embi, naye n'atafaayo. Owooluganda njagala okutegeeza nti Nebukadduneeza bwe yaloota ebirooto bingi, naye ekirooto ekyo ekyaliwo ku olwo kyamweraliikiriza omutima ne kimutiisa. Ekirooto ne kijja omutima gwe mu nteeko. Yawulira nga mu kirooto ekyo mulimu obubaka obukwekeddwamu, ate ng'awulira nti bwali bubaka bwa Katonda obukwekeddwamu. Katonda ye yaleetera Nebukadduneeza okuloota ekirooto ekyo. Katonda ye yaleetera Nebukadduneeza okwerabira ekirooto ekyo, era Katonda ye yaleetera Nebukadduneeza okweraliikirira olw'ekirooto ekyo. N'awulira ng'emmere tetuuka mu lubuto, ng'awulira tafuna tulo, ng'omutima gwe gwesika, n'awulira ng'ebirooto bye mu butuufu bisimbiddwako okufa kwe gw'okubeerawo kwe. Katonda mu nteekateeka ye okuleetera Nebukadduneeza okuloota, okwerabira kiki kye yaloose n'okweraliikirira olw'okumanya ekyo kye yaloose. Katonda yali alina enteekateeka olw'okwagala, yali anoonya akakubo k'ayinza okuyisaamu okusisinkana ne Katonda era ne Danyeri. Katonda yali anoonya olunaku lumu lwalisisinkanya Danyeri ne Nebukadduneeza, era Katonda yali amanyi nti okusisinkanya Nebukadduneeza ne Danyeri kijja kubeerera omukisa eri Nebukadduneeza n'okumaliriza olugendo lwe mu ngeri ennungi. N'olwekyo Katonda okutuuka ku kiruubirirwa kye yagezaako okunoonya engeri gy'asisinkanya Nebukadduneeza ne Danyeri. Kale Danyeri alyoke ategeeze Nebukadduneeza Katonda. N'olwekyo Katonda n'ayita mu makubo ago gonna, naye Katonda yeebazibwe kubanga yamulaba. Bw'osoma mu ssuula eno ey'okubiri nga Nebukadduneeza amaze okuloota ebirooto bino, yayita abagezigezi bonna bamutegeeze kiki kye yaloose, era abagezigezi bamugamba nti teri kabaka yenna yali agambye abagezigezi nti bamutegeeze oba bamubuulire biki bye yaloose, era n'alagira bonna battibwe oba tebayinzizza kumutegeeza birooto bye n'amakulu gaabyo. Njagala obategeeza nti newankubadde nga Danyeri yali omu mu bagezigezi, Katonda teyakkiriza Danyeri ayitibwe mu bagezigezi abo, wabula Katonda yali amanyi nti singa Danyeri ajja n'annyonnyola ebirooto bya kabaka, bayinza okulowooza nti amagezi g'e Babuloni ge gamuyinzisizza. Naye ng'abagezigezi bonna balemeddwa, nga tewali ayinzizza kunnyonnyola birooto, nga birabikira ddala nti bonna bigaanye, nga tewali kyakukola kirala, Danyeri awo we yajjira era n'agamba nti ebyo bye wabikuliddwa teri muntu ayinza kubibikula, wabula Katonda alina kyayagala okutegeeza gwe kabaka. Njagala okutegeeza oluganda nti Katonda alina amakubo mangi era gawukanako n'agaffe, ate alina engeri nnyingi ennyangu n'enzibu zayinza okukozesa omuntu yenna okulokoka. Bw'olowooza engeri Katonda gye yagoberera kabaka Nebukadduneeza okutuusa lwe yamuleetera okuloota n'okwerabira bye yaloose, okutuusa lwe yayagala abagezigezi bonna bajje bamunnyonnyole, naye nga mu butuufu balemeddwa, kiraga engeri Katonda gy'akola mu ngeri yonna asobole okufuna omuntu. Naye kyannaku abamu bajja kubulwa, naye ate abamu bajja kulabika. Wano we tuyinza okutegeerera okutuukirira okuteekateeka kwa Katonda nga bwe tugenda obisoma mu ssuula ey'okubiri ku lunyiriro lwa 46 we tugenda okusoma. Danyeri ssuula 2 olunyiriro lwa 46 wagamba nti
awo kabaka Nebukadduneeza n'alyoka avuunama ku ttaka n'assaamu Danyeri ekitiibwa n'alagira okuwa Danyeri ssaddaaka n'omugavu. Kabaka n'agamba Danyeri nti, mazima Katonda wammwe ye Katonda wa bakatonda era ye Mukama wa bakabaka era ye mubikuzi w'ebyama kubanga osobodde okubikula ebyama ebyo. 48. Awo kabaka n'alyoka afuula Danyeri omukulu n'amuwa ebirabo bingi ebinene n'amuwa okufuga essaza lyonna ery'e Babulooni era n'okuba omwami omukulu ow'abagezigezi bonna ab'e Babulooni. Danyeri n'asaba kabaka okukuza Saddulaaki, Mesaki ne Abeduneego mu bufuzi bw'essaza ly'e Babulooni, naye Danyeri n'asigala mu lubiri lwa kabaka. Olunyiriri olw'46 olw'essuula ey'okubiri lulaga okutuukirira kw'enteekateeka Katonda gy'ali ayina bwe yaleetera Nebukadduneeza okuloota, kubanga lugamba nti awo kabaka Nebukadduneeza n'alyoka avuunama ku ttaka n'assaamu Danyeri ekitiibwa n'alagira okuwa Danyeri ssaddaaka n'omugavu. Kabaka n'agamba Danyeri nti, mazima Katonda wammwe ye Katonda wa bakatonda. Njagala obategeeza nti Katonda wano yali atuuse ku kigendererwa kye. Kyaleetera Nebukadduneeza okutegeera Katonda ow'omugulu nti ye Katonda ow'amazima. N'ategeera nti abalala bakatonda si bakatonda, n'agamba nti ono ye Katonda gwe nnaasinzanga, era kye kyaleetera Katonda okuloosa Nebukadduneeza n'okwerabira, era Nebukadduneeza ne yeeraliikirira. Kyali kyetaaga Nebukadduneeza ategeere Katonda, atandike okuleka okusinzanga ebifaananyi. Ekyaleetera Katonda okuleetera Nebukadduneeza okuloota ku lunyiriri olw'46 kyatuukirira, kubanga wagamba nti kabaka n'agamba Danyeri nti, mazima Katonda wammwe ye Katonda wa bakatonda era ye Mukama wa bakabaka era ye mubikuzi w'ebyama kubanga asobodde okubikula ekyama ekyo. Olwo Katonda n'awangula, era ekyaleetera Katonda okuloosa Nebukadduneeza ne kituukirira. Nebukadduneeza n'abanga ayogera nti, siriddayo kufukamirira bakatonda balala oba okubawa ssaddaaka, naye Katonda wammwe asobodde okubikula ebyo abagezigezi bye balemeddwa. Ebyo bakatonda bange bye balemeddwa okubikula ye Katonda ow'amazima. Era Katonda waffe kyonna ky'ayinza okukola omuntu asobola okubaako wasimba ekigere mu lugendo olw'okugenda mu ggulu. Ebizibu n'ebyangu Katonda alibikola era bijja kuba bya mugaso, kubanga abantu abamu bajja kwenenya, wadde abamu bijja kuba ng'ebitali bya mugaso, naye Katonda ono yamunoonya n'amulaba. Olunyiriri olw'48 wagamba nti, awo kabaka n'alyoka afuula Danyeri omukulu n'amuwa ebirabo bingi ebinene n'amuwa okufuga essaza lyonna ery'e Babulooni era okuba omwami omukulu ow'abagezigezi bonna ab'e Babulooni. Danyeri n'asaba kabaka okukuza Saddulaaki, Mesaki ne Abeduneego mu bufuzi bw'essaza ly'e Babulooni, naye Danyeri n'asigala mu lubiri lwa kabaka. Ekintu kino kyewuunyisa. Kabaka yeetegereza Danyeri engeri gy'annyonnyola ebintu bino n'ategeera ddala nti abadde wakuzikirira. Kyova olaba Danyeri bwe yasabira kabaka ba Saddulaaka obufuzi, kabaka yamwesembereza okusingako, era njagala okubategeeza nti bwe tunaamaliriza ekyokuyiga kino tujja kuba twewuunya engeri Katonda gye yaddira omuntu eyali omukaafiiri naye n'amuyigiriza amakubo ge ng'ayita mu muntu Danyeri okutuusa olunaku olumu bwe tulibeera naye mu ggulu. Nebukadduneeza tulimulaba. Wano n'enteekateeka ya Katonda yatuukirira. Nebukadduneeza n'alaga nti ddala Katonda ow'omugulu ye Katonda, asaanidde okufukaamirirwa, asaanidde okusinzibwa. N'alaga nti bakatonda abalala bonna tebalina buyinza, era ku lunyiriri olw'47 n'agamba nti era Danyeri ne banne nga Abeduneego balina Katonda w'amazima. Kambabuli ekintu ekyewuunyisa. Mu ssuula ey'okubiri ku lunyiriri olw'46 okutuusa ku lunyiriri olw'49 walaga nga Katonda yeetegeeza Nebukadduneeza okutuuka Nebukadduneeza lwe yategeera Katonda okuyita mu nteekateeka ya Katonda yayatula era ne yeenenya. Naye kambabulira ekintu ekyewuunyisa. Mu ssuula ey'okusatu bw'osoma, omusajja yeeyogerera ebigambo ebyo okuva mu kamwa ke ng'agamba nti ebirala byonna si bakatonda. N'agamba nti ono ye Katonda yennyini. Weewuunya mu ssuula eddako, essuula ey'okusatu, Nebukadduneeza yakola ekifaananyi ekya zaabu n'akiteeka mu kiwombe ekya dduula n'asaba abantu bakisinze. Omuntu muwanvu era mugazi nnyo,
era leka mbabule tuyinza kutegeera lwaki Nebukadduneeza yakola ekifaananyi kino. Ate ekintu ekyewuunyisa lwakuba nti ekifaananyi kino Nebukadduneeza kye yakola kyali kya zaabu kyokka. Kiri kye yaloota kyatandikanga na zaabu naye nga kitandika na byuma na bbumba. Naye kino kye yeekolera kyo kyali kya zaabu. Lwaki? Kubanga baali bamugambye nti omutwe ogwa zaabu ogwo bwe bwakabaka bwe. Kati okukola ekifaananyi ekya zaabu yali alinga agamba nti obwakabaka bwange tebuliggwawo kubanga bugeraageranyizibwa zaabu era teri muntu alibuggyawo. Naye Nebukadduneeza wakufuga emirembe gyonna. Kambabulira omuntu muwanvu nnyo. Nebukadduneeza newankubadde nga yaloota ekifaananyi ekyo n'ebyo bye baamubuulira n'ategeera nti omutwe gwa zaabu yeye, era n'ategeera nti ekifuba n'emikono bitegeeza bwakabaka bulala obuli mu ddira n'obwokusatu, n'ategeera nti ekyuma bwakabaka bulala obuliddako, ebbumba n'ebyuma nti bwakabaka obwokuna obuliddako. Nebukadduneeza yawakanira ddala nti bwe kityo bwe kiribeera, n'akola ekifaananyi kyonna nga kya zaabu, n'alaga nti Nebukadduneeza alifuga emirembe gyonna. Era n'ayita abantu bonna bajje bamusinze. Yali ategeeza abantu nti mujje munsinze. Naye Katonda kambabulire teyalekerera muntu ono, yeeyongera omugoberera n'anoonya akakubo konna kayinza okutegeezaamu Nebukadduneeza okwenenya. Bw'osoma mu ssuula ey'okusatu olabira ddala Nebukadduneeza ng'akola ekifaananyi n'alagira abantu bonna okukisinza. Ensonga eyaleetera Nebukadduneeza okukola ekifaananyi mbu lwakubanga yali alina abagezigezi abamuyambako n'abawabuzi ababi. Kubanga ku Lunyiri lwa 46 nga bwe twalabye yagamba nti Katonda w'omugulu ye Katonda yekka, ebirala si bakatonda. Abawi b'amagezi be bajja ne bamugamba nti naawe oli Katonda, ne bamulaganga naye bwali ow'ekitalo, ne bamulaganga abantu bayinza omufukaamirira era ne bikkiriza. N'olwekyo mu ssuula ey'okusatu n'akamuka n'akola ekifaananyi era n'alaga nti ddala ye Katonda, abantu bafukamire bamusinze. Kyokka nga mu ssuula ey'okubiri yali yagambye nti Katonda w'omugulu ye Katonda yekka, naye Katonda teyamulekerera. Naddala yali amanyi ebizibu ebimuleetera okukola bw'atyo nti tebiva mu mutima gwe wabula abawi b'amagezi be. Y'ensonga lwaki mu bulamu bw'omuntu bw'aba alina abawabuzi ababi abasimbye ejjinja ebbye erinaamutuusa mu Geyeena, naye bw'aba alina abawabuzi abalungi aba alina amayinja aganaalinyirwako okugenda okutuuka mu ggulu. Omuntu anaagenda mu ggulu yeetaaga abeere nga yeemanyiriza okubeera n'ab'emikwano abalungi, abantu abanaamuyambanga, abantu abaagala okusaba, abantu b'abeera nabo ekiseera ekinene bakugamba nti mbuulira omuntu gw'obeera naye n'akubuulira naawe ky'oli. Omuntu gwe mutambula naye, omuntu gwe mubeera naye ekiseera ekiwanvu naawe gw'obeera nga ye. Kyova olaba wadde nga si bw'oli naye era olituuka obeere nga ye. Abantu ba Katonda beemanyiiza okubeera n'abantu ba Katonda, abantu abasaba ennyo. Toyinza kwemanyiza kubeera n'abantu abaagala Katonda, ababeera bya Katonda n'otabeera wa Katonda. Wadde nga omuntu ali mu ddaala lya waggulu nnyo mu kubeera ne Katonda, bw'abeera n'abantu ababe bamukkiriza nakka n'abeerera ddala wansi. Kyova olaba Katonda yalagira ku by'okuwasa nti mu bufumbo omuntu bw'afumbiriganwa n'oyo gwe batakkiriza mu ngeri y'emu, amukkiriza n'amutuusa wansi, yeetaaga anoonye omuntu anaamuyamba, anaamuwanirira, omuntu anaamuwa obuyambi okutuuka mu ggulu. Kyova olaba ensonga enkulu mu by'okuwasa. Omuntu ayagala abantu babeere bumu, omuntu oyo abeere omu ne munne mu kufumbiriganwa, ne mu famire, ne mu kuzaala. Byonna Katonda yabiteekateeka nga ayagala bibeere mu ngeri emu, ng'okugenda mu ggulu kijja kwanguyira. Omuntu okugenda mu ggulu kibeere nga kisoboka. Kyova olaba abantu abalina engeri emu mu lugendo lwabwe kyanguwa, ate n'okugenda mu ggulu kwabwe kyabanguyira. Kaakati oba Nebukadduneeza yali akoze ekintu kino, n'akola ekifaananyi ng'ate Katonda yali amaze okumuyigiriza ekyokuyiga eky'amaanyi, Katonda yandikoze eki? Ffenna tumanyi nti essuula ey'okusatu bw'ogisoma ekifaananyi nga bamaze okukikola, abantu bonna nga bazze okukisinza, waliwo abavubuka basatu, Sadulaaka, Mesaki ne Abeduneego, baasigala nga tebaasinziza mu kiwonvu mu ggwanga ery'e Babulooni. Abantu baagaana okusinza ekifaananyi ekyo, kabaka n'anyiiga n'abagoba
n'amuteeka mu ttanuulu y'omuliro naye bwe yamala okwetegereza n'alabamu abantu bana ate owookuna ng'afaanana ng'omwana wa Katonda. Njagala obategeeza nti ne mu ssuula ey'okusatu kabaka Nebukadduneeza yeenenya. Bw'osoma mu ssuula ey'okusatu mu kitabo kya Danyeri ku lunyiro lwa 28 wagamba nti kabaka ng'atendereza Katonda w'Abasaddulaaka. Wagamba nti Nebukadduneeza n'agamba nti Katonda wa Saddulaaka, Mesaki ne Abeduneego yeebazibwe, atumye malayika we era awonyezza abaddu be abamwesize ne bawakanya ekigambo kyange nze kabaka ne bawaayo emibiri gyabwe mu kabi baleme okuweereza newankubadde okusinza Katonda yenna okuggyako Katonda waabwe bo. 29 wagamba nti kale kaakano kyemba nteeketeeka nga buli bantu n'eggwanga n'olulimi abanaayogeranga obubi bwonna ku Katonda wa Saddulaaka, Mesaki ne Abeduneego balitemerwatemebwa n'ennyumba zaabwe zirifuulibwa olubungo kubanga tewali Katonda mulala ayinza okuwonya mu ngeri eyo. Kabaka n'alyoka akuza Saddulaaka, Mesaki ne Abeduneego mu ssaza ly'e Babulooni. Kambabuulira abooluganda, omuntu ayitibwa Nebukadduneeza mu ssuula ey'okusatu nawe yeenenyezza. Walaga ng'agamba nti Katonda w'abakatonda, kabaka w'abakabaka yasaanidde okusinzibwa, y'alina okuweebwa ssaddaaka. Omuntu yenna ow'omu ggwanga lyange anaavuma ng'oba n'ayogera obubi Katonda w'Abasaddulaaka atemebwe era amaka ge gafuulibwe emmungu. Enteekateeka ya Katonda yali ekyatuukibwako. Ne mu ssuula ey'okusatu Nebukadduneeza yeenenya. Naye waliwo ebintu bibiri ebirabika ku Nebukadduneeza. Ekisooka, omutima gwa Nebukadduneeza gwali mugonvu. Ekigambo kya Mukama kyamutuukangako, omutima gwe ne gugonda, abalala ng'emitima gyabwe mikakanyavu nnyo era nga tebanyeenyezebwa wadde n'akatono, naye omutima gwa Nebukadduneeza gwali mugonvu. Ekigambo kya Katonda ekitono kyamutuukangako ne kimuwaliriza okuva ku ebyo byabaddeko n'akankana. Omutima gwe tegwali mukakanyavu nnyo ng'ejjinja, gwali mugonvu. Naye newankubadde nga yali alina omukisa bwe gutyo, abangi gwe batalina mu kiseera kino, yali aguma kaseera katono nnyo. Abantu babeera nabo nga bamukamulamu biri byonna bye yayigiriziddwa era n'asigala ng'atayigiriziddwa. Naye mu ssuula ey'okusatu Nebukadduneeza yeenenya n'abangadde eri Katonda n'agamba Mukama, okuva leero siddayo kufukamira bakatonda balala. Era ne mu ssuula ey'okubiri bwe kyali nga mu ssuula ey'okusatu. Waliwo abantu mu bulamu bwabwe abeenenya ng'omusajja ono Nebukadduneeza, ne bava mu kkanisa nga basazeewo, nga bawulira bagenda kukola kino oba kiri, nga bawulira bamaliridde. Naye weewuunye bwe babuuza abantu babiri bokka nga bakava mu kkanisa ne bakkammuka ne badda mu kkanisa ng'era balinga abatandikira ku zero. Owooluganda, mukwano gwange, bw'oba olina obuzibu ng'obwo, ng'olinga olujja olwezingiriza ku ppata, nkwegayirira oba oli awo omusango gukusinga, bw'ogenda ne bikuvaako, oliweebwa ddi obutuukirivu ate ng'olwaleero osingisibwa omusango. Katonda ayagala obeere mu mbeera y'okutuuka lw'olidda mu lukuŋŋaanwa nga toddangayo mabega, nga oweebwa butuukirivu. N'ebyo ebikulumiriza ebikusingisiza omusango, genda nga okyali nabyo okutuusa lw'olibeera ng'otuukira ddala ku mulamwa. Tobeeranga lujja olwezingiriza ku mapata, tobeeranga oyo akankana mu kaseera akatono, omuntu asalawo era n'asalawo okusaba. Naye olwaleero osaanidde osalewo era osabire ekizibu ekyo Katonda akuddemu. Katonda yeetegereza ekizibu Nebukadduneeza kye yali ayina, n'obuzibu bwe yali ayina, n'omutima omulungi omugonvu gwe yali ayina, naye n'alaba ng'ayina abawi b'amagezi abazibu, n'asalawo muwa ekintu ekiyamba. Essuula eyo eya Nebukadduneeza eraga nga Nebukadduneeza yeenenya, ey'okusatu yeenenya, era mu ssuula zombi ezo, ey'okubiri n'ey'okusatu, Nebukadduneeza yali alina abantu abamuli ekumpi ku lusegere nga baagala mukammulamu ebyo. Era olaba omuntu abeera awo ng'ayagala okwewala naye bambi ng'alina ennaku mu mutima gwe, ng'ayagala okugenda ng'alowooza ekyo kyayize, naye nga Katonda amuli ku lusegere, nga ne Sitaani alina baateeseteese abagenda omukammula kutuusa lw'alikomawo mu kkanisa nga takyalina kintu kyonna. Era bwe batyo abantu bwe babeera nga tebalina gye badda. Naye njagala okutegeeza okwenenya kwa Nebukadduneeza okwenkomeredde. Katonda alina kye yakozesa mu ssuula ey'okusatu, era
nga akakasa Katonda nga bwali ow'amaanyi ow'obuyinza nga bw'ataliddayo kufukamira mulala yenna okugyako Katonda oyo. Naye nabyo mu ssuula ey'okubiri nga bwe kyali ne mu ssuula ey'okusatu era yaddamu n'akammukira ddala n'addayo nga bw'abadde okusinga nga n'ebyo tebinnabeerawo. Naye njagala obategeeza nti mu ssuula ey'okuna nga we walina okwenenya okwanamma ddala Nebukadduneeza yeenenya, Katonda yamunoonya n'amulaba. Bw'osoma mu ssuula ey'okuna olaba nga Nebukadduneeza yaloota ekirooto ekirala ekyokubiri. Ekirooto kino kyo kyali ky'amaanyi kubanga bwe yali yeebase yagenda okulaba omuti omuwanvu oguva ku nsi ne gutuuka amatabi gaagwo mu ggulu. Yakiraba nga muti munene nnyo nga gulina amatabi ng'ensolo zonna ez'oku nsi zeggama wansi mu kisiikirize kyagwo, ng'amakoola, ennyonyi n'ebyo byonna eby'omu bbanga mwe biriira, nga guliisa ebintu byonna eby'omu nsi. Naye yagenda okulaba nga omutukuvu eyafuulibwa omukuumi nga atema omuti gwonna n'aguggyako amatabi era n'amakoola, n'agambibwa nti naye ekikolo kyakyo kirekere mu ttaka, kigenda kubeerako era awo emyaka 7 gyagenda okuggwa nga kiri eyo mu ttaka. Nebukadduneeza yaloota ekirooto ekyo Mukama ng'ayagala mubuulira ekirala, era leero yeenenya obutaddirira. Essuula ey'okuna olunyiriri olw'okuna wagamba nti nze Nebukadduneeza nali neewummulidde mu nnyumba yange era nga mpulira emirembe mu lubiri lwange, ne ndoota ekirooto ekyantiisa n'ebyo bye nalowooleza ku kitanda kyange n'omutwe gwange bye gwayolesebwa byanneeraliikiriza kyenava ndagira okundeetera abagezigezi bonna ab'e Babulooni bantegeeza amakulu g'ekirooto. Awo ne bajja gye ndi abasawo, abafumu n'abalogo n'abalaguzi ne mbalootoolera ekirooto kyange naye ne batayinza kuntegeeza makulu gaakyo. Naye oluvannyuma Danyeri n'ajja gye ndi, erinnya ly'eddala ye Berutesazza ng'erinnya lya Katonda wange bwe liri. Omwoyo gw'abakatonda abatukuvu gwali mu ye, kale ne mulootolera ekirooto kyange bwe nti, gwe Berutesazza omukulu w'abasawo, kubanga mmanyi ng'omwoyo gw'abakatonda abatukuvu guli mu ggwe, so nga tewali kyama ekikulema, kale mbulira bye nayolesebwa mu kirooto kyange n'amakulu gaakyo. Awo Danyeri n'atandikawo okumunnyonnyola bye yaloota n'amakulu gaabyo, era n'amugamba nti omutwe gwange bye gwayolesebwa ku kitanda kyange byali bwe biti. Natula ne ndaba omuti mu makkati g'ensi nga muwanvu, omuti ne gukula ne guba gw'amaanyi ne guwanvu okutuuka waggulu mu bire nga gusobola okulengerwa abali wonna ku nsi. Gwalina ebikolo birungi nga n'ebibala byagwo bingi nga bimala okuliisa ensi yonna. Ensolo ez'oku nsi zeggamanga mu kisiikirize kyagwo, n'ebinyonyi eby'omu bbanga ne bisula mu matabi gaagwo, era ebiramu byonna ebirina omubiri ne bigulyangako. Awo mu kiseera ekyo nga ngalamidde ku kitanda kyange mu kwolesebwa ne ndaba omukuumi era omutukuvu n'akka ng'ava mu ggulu n'ayogera waggulu ng'agamba bw'ati nti, temera ddala omuti ogutemeko amatabi gaagwo, kumuleko ebikoola byagwo, osaasaanye ebibala byagwo, goba ensolo zive wansi waagwo n'ebinyonyi, olunyiriri lw'15. Naye ekikonge ky'ekikolo kyagwo kireke mu ttaka nga kiriko ekyuma ekisiba n'ekikomo mu muddo omuto ku ttale. Leka omuntu oyo omusulo ogw'omu ggulu gumutobye, era muleke agabanire wamu omuddo n'ensolo ez'omu nsiko. Omutima gwe guwanyisibwe, agibweko amagezi ag'obuntu, aweebwe omutima gw'ensolo okumala emyaka 7. Omusango ogwo gwasaliddwa ng'ekiragiro eky'abakuumi abatukuvu, abantu bonna balyoke bategeere nga oyo ali waggulu ennyo y'afuga obwakabaka bw'abantu, era ng'abuwa buli gw'ayagala, era ng'ayinza n'okubuwa oyo asinga okuba omunafu. Ekirooto ekyo nze kabaka Nebukadduneeza kye naloota kaakano, gwe Berutesazza ntegeeza amakulu gaakyo, kubanga abagezigezi bonna ab'omu bwakabaka bwange balemeddwa okuntegeeza amakulu gaakyo, naye ggwe oyinza, kubanga omwoyo gw'abakatonda abatukuvu guli mu ggwe. Bw'atyo Nebukadduneeza bwe yaloota, era okutegeeza kwakyo nga omuddu wa Mukama ne Danyeri bwe yamugamba nti, omuti ogwo gwe waloose ye ggwe. Mukama yakuwa obwakabaka, yakuwa amaanyi, abantu bonna be walabye nga bwe walabye ensolo ezo, abantu bonna bali wansi w'obufuzi bwo. Okola kyonna ky'oyagala. Katonda yakuwa omukisa n'akukuza,
era ebinyonyi by'omu bbanga byonna nga bwe bibadde mu busolya bw'atyo Katonda bwe yakufuula ow'ebbanga ow'amaanyi naye tewalaga nti Katonda wa kitiibwa era kyava agenda okukolera ekintu eky'amaanyi ekitabangawo mu bulamu bw'abantu. Katonda bulijjo ayagala abantu bonna babeere bulungi, ayagala beewengayo nga balina byonna bye babadde nabyo, eby'obugagga bwabwe n'amagezi gaabwe. Njagala bategeeza ekintu kino abooluganda. Katonda anoonya omuntu mu bulungi n'amunoonya ne mu bubi, era bw'amubula ne mu bubi n'amuleka. Waliwo abantu Katonda batayinza kufuna mu bulungi okujjako nga bagenze mu kkomera, nga bwe babeera n'emikisa egyo tebayinza kuwulira Katonda kyabagamba, ng'eddoboozi lya Katonda bayinza diwulirira mu kkomera, nga bayina kutuuka mu kkomera nga Nebukadduneeza. Owooluganda, Katonda yawa Nebukadduneeza essomo n'amunnyonnyola ebirooto ng'ayagala yenenye era bambi ne yenenya naye n'aba mugumu mu kaseera katono, n'amuleetera ekyokuyiga ekyokubiri. Abavubuka bwe baali mu ttanuulu era ekyo kyamukwata ku mutima ne yenenya akaseera katono. Owooluganda, Katonda yamuleetera ekyokusatu ekitali kya bulijjo, bye yayiga mu bulungi nga yabigaana n'abiyiga mu bubi. Kankubuulire, kyannaku nnyo okulaba nga waliwo abantu abatayinza kutegeera Katonda nga bali bulungi okujjako nga bamaze omwaka nga balwadde nga bali beebasaawo, nga abamu batuuka ku bintu bamanyi babituukako lwa kukola nnyo nga balina okuyiga ekyokuyiga. Owooluganda, Katonda kyatayagala muntu yenna ayige mu mbeera embi, nga si nti ogenze mu kkomera teriteeka liragira bwe lityo nti olina genda mu ddwaliro ly'oka oyige Katonda. Naye Katonda ayagala omuyiga era omugoberere ng'oli bulungi, ng'olina ebintu byonna naye olinze Katonda akuggyeko abaana abafuuka bakatonda bo. Ayagala amagezi go gasooke gakuggyibweko, omukazi wasooka afe. Owooluganda, ddayo omutima gwo gulowooze otegeere nti Katonda anoonya omuntu mu bulungi n'amunoonya ne mu bubi. Bw'amubulwa mu bubi tafuba, takutwala ku kifuba akuleka. Owooluganda, ekyokuyiga Nebukadduneeza kye yagaana okuyiga mu bulungi yakiyigira eyo mu nsiko ng'alya ng'ebisolo, ng'ebisolo bimudduka, ng'emyaka 7 gyonna girina okuggwa Nebukadduneeza ng'ali eyo nga byatayiga mu bulungi alina obiyiga mu bubi. Omuzaana wa Mukama yayigiriza n'awandiika nti Katonda ayogera naffe nga tuwadde emikisa, bwe tutagiwulira mu ddoboozi lye ayogera naffe ng'agituggyeeko. Waliwo engeri Katonda gy'ayinza okulaba nga ebirungi byonna ebiringa bakatonda baffe alina okubituggyako, ezo ennimiro ezibala azituggyeko tulowooze tuve mu tulo tulyoke tutegeere. Naye ddala olindiridde ekyo kikutuukeko mukwano gwange. Katonda ayagala akozese enkola ennungi, naye bw'anaalaba ng'enkola egaanyi eyo esembayo alina ogikozesa. Mukwano gwange lowooza akaguwo ako akasigadde akalinga akaguwo oba kawuzi, engeri eyo eringa akawuzi, lwaki ogirindirira? Katonda lwaki ayagala akole bw'atyo? N'olwekyo Nebukadduneeza yagaana okufuna emikisa mu bulungi, naye waliwo bye bitabagasa, kubanga ne bw'abanga agezezzaako obanga akaguwaako kagezeddwako byonna nga byagaanye, Katonda nakkiriza n'ogenda mu kkomera ne bakusibira nekyotamanyi, naye bw'omala okutegeera nti Katonda mulungi ne bakugjayo mu kkomera. Ne bw'obanga ddala okoze akabenje n'obeereyo mu ddwaliro, bw'omala okuyiga bulungi ng'oli bulungi, nga tolina mirimu gikubonyaabonya, nga tolina bantu bangi bakubonyaabonya, ng'oli bulungi olowooza ku Katonda yekka. Katonda bw'alaba ng'omaze okuyiga ekyokuyiga ekyo n'oddayo. Owooluganda, kankubuulire ekintu ekyatuuka ku Nebukadduneeza ekyewuunyisa. Katonda yamulaga ekirooto kino, naye yaneewuunyisa nnyo Katonda kuba mulungi mu ngeri ey'ekyewuunyo. Katonda yagamba Nebukadduneeza ebinaamubaako era n'abimutegeereza mu muti gwe yaloota, naye n'alagira nti omuti ogwo gulina okutemebwa, n'amugamba ebyo byonna ebinaamubaako, naye yamukuuma omwaka mulamba alabe oba abako kyalowooza.
Danyeri bwe yali amaze okunnyonnyola Nebukadduneeza ebirooto bino ng'amaze okumutegeeza yamuwa n'amagezi. Ku lunyiro lwa 27 wagamba nti, kale ayi kabaka kkiriza amagezi genkuwa, lekeraawo okukola ebibi, kola eby'obutuukirivu, era mu kifo ky'okwonoona saasira abaavu, olwo mpozzi lw'oneeyongera okuba obulungi. Danyeri yagamba Nebukadduneeza nti, byonna Katonda byakwogeddeko bintu bibi nnyo era by'amaanyi bya ntiisa. Ogenda kusisinkana akabi, ogenda kuggibwa mu bantu Nebukadduneeza, ogenda genda mu nsiko obeere ng'ensiko, ogenda kuba nga ensolo eziri omuddo, ogenda kuba bubi ekirooto kibadde kitegeeza ekyo, kati nkuwa amagezi. Amugamba nti, kkiriza amagezi genkuwa, saasira abaavu, kola eby'obutuukirivu. Katonda yamukuuma omwaka mulamba, Nebukadduneeza teyawulira, naye amagezi ago gonna tegaakola makulu. Ku lunyiriri olwa 28 luga nti ebyo byonna byatuuka ku kabaka Nebukadduneeza. Emyezi 12 bwe gyayita, kabaka yali atambulira waggulu ku lubiri lw'e Babulooni n'agamba nti, kino si ye Babulooni ekikulu kye nazimba n'amagezi gange era n'ekitiibwa ky'obukulu bwange okuba olubiri olw'obwakabaka? Kambabuulire, wayitawo emyezi 12 Katonda ng'alinze ebigambo biri byonna bye yayogera, oba Nebukadduneeza anaabako kyakola, oba anajjawo ebibi bye atekewo obutuukirivu n'okuyamba abaavu. Katonda yamukuuma omwaka mulamba. Omwaka bwe gwaggwa, Nebukadduneeza kye yakola kyewuunyisa, nti yagenda waggulu ku kasolya k'ennyumba n'agamba, wabula ndi w'amaanyi, eno ye Babulooni kye nazimba? N'amugamba ku lunyiriri lwa 28 nti ebyo byonna byatuuka ku kabaka Nebukadduneeza. Emyezi 12 bwe gyayitawo, kabaka yali atambulira waggulu ku lubiri lw'e Babulooni. Katonda yali amulinze alabe engeri gy'aneeyisa ku makulu g'ekirooto kye yaloota. Katonda yamulinda omwaka mulamba, emyezi 12. Ebyo byonna byatuuka ku kabaka Nebukadduneeza. Emyezi 12 bwe gyayitawo, kabaka yali atambulira waggulu ku lubiri lw'e Babulooni n'agamba nti, kino si ye Babulooni ekikulu kye nazimba n'amaanyi gange era n'ekitiibwa ky'obukulu bwange okuba olubiri lw'obwakabaka? Waliwo abantu bangi abalinga Nebukadduneeza. Agamba nti Nebukadduneeza ndi wa kitalo, teri muntu alinga nze, era ndi w'amaanyi nnyo. Eno ye Babulooni kye nazimba n'omukono gwange. Kambabuulire nti ekigambo ekyo ku bwakabaka bwa Nebukadduneeza kye kyamuwa obutaddayo ku bwakabaka. Yavaawo ebirooto byonna nga bimutuukiriddeko ng'agenda mu nsi. Olunyiriri olwa 3 bwe lugamba, kabaka nga tannamaliriza bigambo. Kambabuulire, kabaka nga akyayogera ebigambo ebyo nti eno ye Babulooni ekinene kye nazimba n'omukono gwange. Kabaka nga yeewadde ekitiibwa nga bw'ali ow'ekitalo, nga tayagala kuwulira magezi omuddu wa Mukama ge yamuwa, nga tannamaliriza bigambo ebyo yayogera. Eddoboozi ne liva mu ggulu ne limugamba nti, gw'ogambibwa obwakabaka bwe obuggiddwako. Nebukadduneeza awo we yayogerera ebigambo ebyo teyaddayo ku ntebe y'obwakabaka, yavaawo ng'agenda mu nsiko. Kambabuulire, ebintu bya Katonda bineewuunyisa, ebintu bya Katonda byewuunyisa. Era yamala emyaka 7 mu nsiko, Katonda ng'amuyigiriza ekyokuyiga kye yali atayinza kuyiga ng'ali ku bwakabaka, ekyokuyiga kye yali atayinza kuyiga ng'ali mu mikisa, ekyokuyiga kye yali alina okuyigira mu bizibu. Emyaka 7 ne giggwako, Nebukadduneeza nga Katonda amuyigiriza mu ssomero. Era njagala okubategeeza nti emyaka 7 Nebukadduneeza gye yamala obwakabaka bwe bwali bwekulembera, teri muntu yawamba ntebe ye. Abantu bonna bwe yali mu nsiko baali bamulowooza ng'aliwo, nga Katonda ayagala omuwonya, ng'abantu bonna mu bwakabaka balinga abaafa obwongo n'amagezi, nga teri abuuza nti kabaka ali luddawa, kubanga buli omu Katonda yali yamuteekamu ky'alina okukola, kubanga Katonda yali amanyi Nebukadduneeza gye yadda. Ebigambo bye nabagambye bigamba nti, bye nalagibwa ku buli bwange nalaba oyo omutukuvu eyafuulibwa omukuumi ye Yesu Kristo. Lwaki ye mukuumi eyafuulibwa omutukuvu?
kubange obwakabaka bwa Nebukadduneeza bwakuumibwa emyaka 7 gyonna kyamagero kinene. Abali mu bwakabaka bw'obanga obabuuziza bagamba nga bwe banyweza butiribiro obwakabaka bwabwe, naye yamala emyaka 7 ng'omutukuvu eyafuulibwa omukuumi yakuuma obwakabaka. Era Yesu Kristo yagenda ne Nebukadduneeza mu nsiko n'alya omuddo, naye Ssebusa w'omuntu gw'atayinza kulya n'amulya ate n'abeerawo. Nebukadduneeza ye yalya emyaka 7 teyafa ng'alya muddo, kubanga omukuumi eyafuulibwa omukuumi yali naye ng'ali mu kuyiga, yali alina ekyokuyiga ky'alina okuyiga ekinaamutuusa ku magezi nga talina abawi b'amagezi oba abawabuzi. N'agenda waggulu w'ebyo abantu bye badde bamuwulira ng'afulumye mu ssomero ng'alina diguli oba ebyensi byonna nga abirabira wansi wali nga tebiyinza muyinza. Newankubadde nga njagala okutegeeza nti Nebukadduneeza kyali bwe kityo yeenenya. Nebukadduneeza yamala emyaka 7 ng'ali mu nsiko, emyaka 7 n'agimala ng'alya muddo. Mu myaka 7 Nebukadduneeza teyanaaba, Nebukadduneeza teyasala nviiri, Nebukadduneeza yaliwo ng'ebisolo, naye yali akyayiga. Ekyokuyiga Katonda kye yali atayinza kukuyigiririza mu bulamu obulungi oba mu nnaku ennungi, naye Katonda yamutwala mu nsiko. Katonda ayagala okutegeeza nti bw'anaabulwa omuntu mu bulungi ajja munoonya ne mu bubi, amutwale mu nsiko alye omuddo emyaka 7 oba agende mu kkomera era famire ye mubulwe oba abantu abadde bamulwanako bonna ayawukane nabo. Katonda bw'anaamubulwa mu bulungi mu ngeri ng'eno gye yakozesa ng'anoonya Nebukadduneeza ajja kukkiriza agende mu nsiko, kubanga ekyokuyiga kino kye yamuyigiririza mu nsiko kijja luvannyuma nga si lwakuba nti kye kirungi naye nga si lwakuba nti kye kyandibadde kiyamba, nga bw'olaba abavubuka bano bwe bagenda mu ttanuulu nga kyakuyiga. Era omuntu yenna alina ekiweebwa, naye kitegeeza nti omuntu yenna bwe yeewaayo eri Katonda tayinza kuyigirizibwa mu ngeri eno eyogenda mu nsiko. Naye kankubuulire, omuntu yenna atawulira Katonda ekintu ekimutuukako kwe kulaba ng'olunaku lumu ebintu bye wakolera emyaka 10 byonna bikuweddeko olunaku lumu. Nedda, ng'olunaku lumu byonna biyenjebuse bigenze nga byagala kuviira, kubanga olina okuyiga ekyokuyiga kye wali otayinza kuyiga mu nnaku ennungi, kubanga olina okuyiga ebintu nga bitambula bulungi. Naye sikwagaliza kubeera mu ludda lwa Katonda nga bituusa awabyawo, naye Katonda akugamba nti toyinza kuweewaayo ng'okyali mu biseera ebirungi. Lwaki okyuka ate n'onywera akaseera katono? Lwaki tosalawo n'omalirira? Nebukadduneeza abantu beebuuza nti naye embeera ze zaggwa zitya? Yeenenya. Ekyokuyiga kiri nti yeenenya ky'ekyokuddamu. Katusome Danyeri essuula 4 olunyiriro lwa 3 wagamba nti ekiseera ekyo bwe kyaggwaako nze Nebukadduneeza myaka 7 nenyimusa amaaso gange eri eggulu nenziramu okutegeera, ne neebaza oyo ali waggulu ennyo ne mutendereza ne muwa ekitiibwa, oyo abeera omulamu emirembe n'emirembe, kubanga obufuzi bwe bwa lubeerera n'obwakabaka bwe bwa mirembe na mirembe. Aleluya, Mukama we bw'ekitiibwa. Nebukadduneeza agambye nti oluvannyuma lw'emyaka egyo Nebukadduneeza nenziramu amagezi nentegeera, ne neebaza oyo omuyinza w'ebintu byonna, kubanga ye yekka alina obufuzi obw'olubeerera, ye yekka alina obwakabaka obw'emirembe 35. Abantu bonna ab'oku nsi, ebigambo bino Nebukadduneeza yabyogera, abantu bonna ab'oku nsi abalowooza nga si kintu era akola nga bw'ayagala mu ggye ery'omu ggulu era ne mu abo abatuula mu nsi, tewali ayinza okuziyiza ky'ayagala okukola wadde okumubuuza nti okola ki. Oba waliwo ekyokuyiga kirungi abantu kye balina okuyiga, kyekyokuyiga Nebukadduneeza kye yayiga. Olunyiriro lwa 3 lwatugambye nti abali mu nsi bonna butaliimu. Abantu batambula mu nguudo, omuntu ng'omulaba ddala nti yeewulira wa kitalo era nga talina ayinza okubako kyamukola. Naye ekyokuyiga kino Nebukadduneeza kye yayiga, singa akifuna n'atuuka w'ategeera nti ddala bwereere omuntu eyayogera ebigambo bino yali akulembera ensi
ng'ensi erimu amatwale matono nnyo ga yonna yagifuga. Ono Nebukadduneeza yali afuga obwakabaka nga ye Ssekabaka, ye yekka yayogera n'awanika emikono n'agamba nti byonna butaliimu. Owooluganda gw'alinnyo ensi n'owulira ng'ogirumya, gw'owulira ng'oli wa kitalo, gw'owulira nga ddala obuuza nti omanyi kyendi, weetaaga okuyiga ekyokuyiga Nebukadduneeza kye yayiga. Nebukadduneeza yamala emyaka 7 nga bwereere, ng'amanyi nti bwereere, ng'akiraba nti talina kyali. Naye abantu abalinnya nga bawulira ensi bagirumya, ng'awulira abalala bonna alina bakola nga bw'ayagala. Abantu abo tebeetaaga kyakuyiga kino Nebukadduneeza kye yayiga, balyoke beetowaze bategeere nti tebalina kye bali. Omuntu alina kyali yekka ye muntu atya Katonda. Nebukadduneeza yayogera ebigambo ku lunyiriri lwenjagala olowoozeeko ennyo, osazeeko mu Bayibuli nti abantu bonna ab'oku nsi abalowooza nga si kintu era akola nga bw'ayagala mu ggye ery'omu ggulu, era ne mu abo abatuula mu nsi tewali ayinza okuziyiza ky'ayagala okukola wadde okumubuuza nti okola ki. Kyakuyiga kikulu, kyamuleetera okwetoowaza ne kimuleetera okuba omuntu omwetoowaza. Ebigambo byayogera nti nze Babuloni yino gye nazimba n'omukono gwange ne bigwa, n'agamba nti awatali Katonda tayinza kubeerawo n'olunaku n'akaseera n'akamu. Yakola nga bw'ayagala mu ggye ery'omu ggulu, mu nsi teri ayinza n'omu okumubuuza nze Nebukadduneeza nali mpulira nga omukono gwange guyinza okunyeenya ensi. Naye ntegedde, n'agamba nti mu kiseera ekyo nze ne nziramu okutegeera ekitiibwa kyange eky'obwakabaka n'obukulu bwange n'ettutumu ne binzirira. Abakungu bange n'abaami bange ne bannoonya, ne bankomyawo ku bwakabaka bwange n'obukulu bwange ne bweyongerako. Owooluganda Katonda bwe yamala okulaba nti Nebukadduneeza ayize, abawabuzi be bajja ne bamunoonya nti pozi kabaka aliwa, naye pozi tulibeerawo nga tetulina kabaka. Era baali tebabirowoozaako okuva edda. Ne bagenda ne bamunoonya. Oyo eyafuulibwa omukuumi yakuuma obwakabaka bwe, mbukuba taliiwo tewali kyabeerawo. Abantu bonna nga Katonda yabawa enteekateeka, kola kino, oli ng'amuwa ekyo ky'alina okukola. Oyo yali mu ssomero bwe yamala okusoma, Katonda ng'ategedde nti ayize abantu bonna obwakabaka bwe abaali bafuga, n'abagamba nti munoonye kabaka. Buli omu n'ategeera nti talina kabaka, ne bagamba twetaaga kabaka, oba aliwa wonna waali, ne bagamba nti tulina omunoonya. Mu kiseera ekyo nze ne nziramu okutegeera ekitiibwa kyange eky'obwakabaka n'obukulu bwange n'ettutumu ne binzirira. Abakungu bange n'abaami bange ne bannoonya ne bankomyawo ku bwakabaka bwange n'obukulu bwange ne bweyongera n'okusinga bwali edda. Wano wagamba nti kale nze Nebukadduneeza mutendereza, muggulumiza era muwe ekitiibwa kabaka w'eggulu, kubanga buli kyakola ge mazima na buli kyasalawo kye kituufu, era atowaza ab'amalala. Ugwo omuntu awulira ng'olina amalala, njagala okutegeeza nti yigira ku Nebukadduneeza eyagamba nti teri muntu eyansinga okuba ow'amalala n'okulaba nti ndi wa kitalo. Naye bwe yabiraba n'aba mwetowaze, n'ayogera ebigambo ku Nnyo 3:7 nti nsinza Katonda muggulumiza era muwe ekitiibwa kabaka w'eggulu, kubanga buli kyakola ge mazima na buli kyasalawo kye kituufu, era atowaza ab'amalala. Kyenjagala okuyigiriza owooluganda mu ky'okuyiga kino, njagala okutegeeza nti tegeera nti ebyafaayo bya Nebukadduneeza bikoma wano mu ssuula eno, era we biggweera. Kubanga essuula ey'okutaano ate bwe tunafuna omukisa tuligiyiga, teyogera ku bya Nebukadduneeza, eyogera ku muntu mulala gwe tuliraba. Ate naye yali alina okuweebwa ekyokuyiga. Katonda yamunoonya ne babbi n'amubula. Njagala okutegeeza nti ebyafaayo bya Nebukadduneeza n'eby'omuntu ono gwe tuliraba Mukama bw'aliyagala, Gweyanoonya n'amulaba, biddiŋŋanibwamu emirundi mingi, era abantu abebayigiriza ng'ayagala obbanoonya abalabe. Era Nebukadduneeza kyaggwa Katonda amulabye, ebyokwegulumiza nga biwedde, ebyokusinza ebifaananyi nga biwedde, ng'agenda kusinza Katonda ow'omuggulu, era yali yamalirira era yeenenya. Kankubulira ekintu kino, osaanidde olowooze, oyina okufuna akadde n'ozzaayo ebirowoozo by'emabega, n'olaba engeri Katonda gye
gezaako oba mu birooto n'owulira nga waloota ebirooto ebitali bya bulijjo ng'ekirooto kye waloose kirina kye kitegeeza wadde tokimanyi ng'era olowooza Katonda ayinza okuba alina ky'ayagala okutegeeza. Kwata obudde olowooze oba ddala walaba ekyo kye wali olina okufuna. Mukwano gwange totwala budde nga tolowoozeza ku ebyo ebyayita kubanga Katonda aba alina bye yakola ng'akunoonya era olwaleero bw'olaba ng'olina Katonda kye yakola wadde kimu kyokka ng'akunoonya okozese omukisa guno ogonze omutima gwo weeweeyo teoyagala birala bingi naye Katonda aina okulaba nga togenze mu kkomero oba kufiirwa mukazi wo oba abaana bo teweetaaga kweneenyanga Katonda akunoonyeza emyaka 10 ate ng'olunaku lumu lumala Katonda okwogera naawe era n'owulira nga olina okuggulawo. Bayibuli egamba nti olwaleero ndi ku luggi nkonkona nyimiridde nga nkonkona omuntu yenna awulira eddoboozi lyange bw'anaawulira eddoboozi ly'oyo omubuulizi kkiriza nti Katonda gw'owulidde wuliriza eddoboozi lya Katonda erikuyita bw'onaggulawo oluggi. Bayibuli egamba nti n'aliira wamu naawe. Katumalirize nga nkusabira omukisa gwa Katonda, katumalirize nga nkusabira ebirungi byonna Mukama byakutegekedde. Nkutegeeza nti ne bw'oba ng'oli mwonoonyi nnyo ne bw'oba nga olinga Nebukadduneeza Katonda alina ekisa kingi ekisinga ebibi byo. Olwaleero singa ogonza omutima gwo n'oleka amalala nova mu ebyo n'ogamba nti omwana gw'endiga nkomyewo, Mukama yeeteeseteese, Mukama okuwa omukisa era akutegeereze mu mazima ge amaanyi g'alina okukozesa ng'anoonya omuntu okumulaba, aleetere omutima gwe okukkiriza n'okuleka okumulwanyisa amakubo ge oleme galwanyisa naye Mukama omubeerere omwana omulungi ofune omukisa ku ye n'ekisa ku ye. Emikisa gy'agabanga talekaayo agikuweere mu linnya lya Yesu okutuusa ku lunaku olw'obulokozi mu linnya lya Yesu. Amiina. Katusabe. Katonda ow'ekitiibwa era ow'amazima tukwebaza kubanga gwe watuteeka ku nsi kuno era gwe watukuuma era gwe wakola buli kimu kyonna ekisoboka kye twalaba ne kye tutaalaba ng'oyagala tweweeyo gy'oli era mu kiseera kino nga tukwebaza ate Mukama twerumiriza kubanga tetwatambulanga bwe tusaanidde amakubo ge wayagala otuyisaamu tetwagayitamu naye tukwebaza kubanga otuwadde omukisa guno w'ekitiibwa. Tusabira omuntu yenna awulidde ekigambo kino omuwe omukisa mu kaseera kano omwoyo wo abeere ku ye amaanyi go gakonkone ku mutima gwe era buli omu yenna yeeweeyo gy'oli ate oyo akikola omuwe omukisa mu birowoozo byabwe buli omu yenna anaategeera ekkubo era n'aligoberera oweebwe ekitiibwa. Ekigambo kino Mukama okiwa omukisa era kiwonye ate okuma omuntu yenna aleme kulumirizibwa n'okusalirwa omusango lw'ekigambo kino wabula buli omu akiwulidde yeeweeyo okutuusa lw'olikomawo. Kwe kusaba kwaffe mu linnya lya Yesu.